basically oluyimba lwatugwa mu matu ng'omusajja amuyita Chris Jones ye nannyiniro in fact eka yali singo kuba nawuliramu eddoboozi lye lyokka nagamba eddoboozi lyaffe eyinza okunyumiramu naddamu oluweereza ne baluweereza Fille netulira nga it's a beautiful piece nengamba kino tutakikola tujja kuba tulina kijamu ku mutwe ate ng'omusajja naye siye muzibu nnyo tatuzigwaliza so embaga nekuba wansi ne waggulu ne bahitinga studio baby Eccupa n'azaalibwa studio kije mwagendemu video yali Alan Soldier talented chap over there. Mc.Kats awotudde tubatisubira Fille Fille afunyemu attack ina asthma attacks zafuna safunyemu attack ne bamutwala mu ddwaliro badde afuna na makeup as a matter of fact. Tugenza okukola project eno nga Fille akomyewo mu Mc.Kats music. Fille jachibanyinyo bati the squad they call affiliation ngabola unogamba mbu Jay-Z akola ne Rockefeller ne Jay-Z brand. So Fille brand yagenda yakolebwa yabwa kati akola bukozi na Kats music. So tali mu Kats music akola nabo buli mwali mukola mwena ne mwawukana kuno garanti eri kikati mugenda kuno emyaka 10 mulaba twawukanya nga bwe tudda nga twawukanya kyasobola okusoboka wakyalo akakoli akalala namwe mukiraba mwebana mawulire mubeera mu bubadi ate ffe nange ebyaffe tebivamu bubadi gawano omusajja mmeya twayimbe ne musajja wa kitiibwa ebyaffe bya music Kats music esikadde mu bayimbi kingogyeko okuba nti yaleeta bali bakuze tulina mu bayimbi kyabalala mu Kats music. Apparently Kats music I'm affiliated to Victor Rose, Eddie Prophet, Jackass wekikubo yakoze ne Gravity yave ku street ave mjeke ya demo music. Usually I don't pick people who are sent or anything. I pick people for talent and for the love of music. It's my passion. It's to me even the music business is not a business for me. It's not. It has never brought me money. Honestly speaking, this funanga centers up music. Mbayimbi music is funanga. Lwaki Chris Jones kyamwanguide papa okuba nti akola nammwe? I think abantu banje abasabye okukola naffe naye omuntu gola abange ekintu akyagala tazze bakozesa to use you tabaze bwa star ate is a busy man talina budde obwako okwonoona you get it so omuntu n'olabanga yekyayagala music ate nga n'oluyimba lwakuwadde lulungi so why not do the song. Chris Jones lwaki wasazeewo Fille? kuba ali so talented eddoboozi lye liri magical ng'ayimba owulira ng'ayimba ate ng'oluyimba bwe twali tumaze okulisinga amaloboozi gange gaali malungi nga twetaaga eddoboozi eddungi likyalizo so twanoonya twali tulaba producer yali alina Fille mu bwongo nze nga nina Fille mu bwongo bamaneja bange bombi benkola nabo nga bonna balina Fille mu bwongo so twalaba nga tewali option endala okuleka okusigana management esobola okwaka omwaka nga tuyingidde 2022 tuli mwezi gwa kutaano oluyimba olusoose osazeewo okudda na kolabo lwaki? si nsonga oba okoze kolabo batakomyewo Music is music. Oyagala kungamba mbu ate amatooke ge Masaka gaawukana n'ag'eggulu gonna gaba matooke oba olijjeewo obo ne boolire ya London liba ttooke. So nze nasalawo okujja n'ekyo mu mwaka guno ye release yange esoose kitera nnyo okuta mu mwaka nsobola ndowooza nyimba ekinene era namubuuza omusajja ono naye musajja bw'oli bize nakkubira ekyo ngamba kikutte wano jangu tuyitemu ono jja nangamba ajja kigati promotion omusajja ono ali bize baba tugitunulire tutya nga tukoze oluyimba olulungi bwejja yemala ebyo awo abadiri bada abawansi ab'okuttaka bagayita amagye ga ku ttaka awe tukiyingiriramu gy'emirimu gyaffe egyo tugimanyi. Ebiseera ebisinga abantu bakola kolabo abamu biru ziba kubo abalala basharinga kuno kyabadde kitya fena buli omu yakoze party bwokoze party I don't believe kola kolabo ekintu n'okisuula side emu asafari togikola okisegera asafari gireke togikola because nze kyemanyi kiri kimu okola kolabo naye ngeri side emu kitegeeza nti era ejja kunyiga side oluusi eyinza n'obutakola bulungi naye ffe twakoze ekintu out of passion fembi twabadde buli omu akyagala management y'omuyimbi Fille ekyagala management ya Street akyagala netugatta amaanyi kitezaliwo ekyamaanyi ekijja ensonga oba oliawo lwaki oluyimba just lunaweza wiiki nebolaba ku nyimba ezitrending akati mu Uganda gyembi kubanga ffena buli omu agaseeko ate n'ekintu ekyo nkigiza industry eno kasamba nga temukwataganye from the start nga birimu okusika omuguwa
collab ezo n'oba owulira teluba melo teluba sweet telu flowing nga mugende nga mukyegendereza owulira nga ono alinga gwe bazukusa ku makya ne bamusuula ku luyimba oba nga ng'owulira ekintu tekyali naye if you listen to Eccupa it's balinga ba mikwano badde banyumya bunyumya baba tulina skande ennaku zino abantu webakola oluyimba bombi social media wabeire olutalawo eriyawo omulengera n'omukyala Martha Mukisa page ye kweruiko yaffe kweri kyabadde kitaamu akkiriziganyiza teri byakustrikinga muntu okutuula omuntu ne mwogera this is music lwakuba music mwamutaddemu nnyo entalo za ssente amalala ne ego but music is food for the soul God gave you this gift for free. It's food for the soul. Money comes later. Sente zijja very well later. Oba abayimbi bantu batulina psychologically badde ku drawing board. Music is food for the soul. Nga buli omu ayimba kufuna sente. Tujja kusigala wano kuyimba wano Masaka na Bulu tiragenda kusala wano Kampala. Okay. Baba brand ya Fille eyongedde okubanga ekituko ogipushinze. King of the Mic edaddi. King of the Mic era njogera n'abasajja abanene nga bano. Katonda nyambye mu manya abantu b'obuvunaanyizibwa. So ndabye nga NGOs zindwisa. Wakale simanyi oba zindwisa oba zaagana because nobody is replying me. Bide binabikola kuva December. People thought I banked a lot of money. There was no money on that show. Ate tuwandise proposal Red Light Center zigaanye. No meya bw'avaayo n'agamba mbu bw'otuukanga okujja okukola ejjinja oba mbu eruweero budget ya stage ngikuwadde. Oli omugagumana n'avaayo n'agamba mbu bw'otuuka okukola embalala z'abayimbi bange as long as oli ku cause eno ngenda kukola King of the Mic. Ate nina ne TV gye nkolako eriwulinga okuba part of it. Abayimbi nja bagamba budget eno gye nnina kubanga nange ndi muntu nayinza nja message collective egende mu bantu. Osuubira giteekawo? Twala kutandika Mbarara ku birthday weekend yange eri mu June, first week of June. So Mbarara, if all goes well today. Chris Jones, kyekiddako after kolabo ya Fille? Ekiddako nze nyinza okugamba nti nja kukirowooza mu maaso naye kati saawa zino ngaaliwo Eccupa. Bwe naba mpulidde nga nkifirize mu maaso sinnafiga nti kiddako obwongo bwange omutima gwange buli kimu ekyange kiri mu Eccupa. Era Uganda Eccupa awagira Chris Jones ne Fille atukolera Eccupa. Kino nkipozinga side bbiri aisooka baba concert ya Fille twasembe twali tulina okuba ne concert naye tabeerawo nga gwakola ali affiliated to Fille ali mu kukola ne Mc.Kats music tulinayo enteekateeka omukolerayo akantu konna ne Chris Jones side yo tulinayo enteekateeka abaana abava eruweero okukolayo ekivulu ekibaleeta oba nawe okola ekivulu side yo papa tusoke katulaite tukuba mu Nimrod Beach eyo concert okay tujja bisoboka esooka mu byonna saawa zino ekisooka ekisooka is the promotion for a song and the song okugiteekayo mu bantu yammwe abagiwuliza era abalulaba ekyo kinaaba kiwere tumanya nti kati mwekituuse ku myoyo gyammwe mukkiriza tubayimbire tu staginge we shall do why not oluyimba luyinza headlininga concert luno lusobola it's a big song. Okay. Ebiseera ebisinga kulaba nga ogamba sente zozina naye omala emyaka 10 nga tokola osobola kufanjala sente zino zijjawo sirina yes I made my social capital is bigger than even what I think. Nina social capital all over this world. Ncho ngena kiddamu ne wesitakola esaazi social capital gwe nina sirina ziyinza kunsasula social capital gwe nina I may retire today comfortably. Social capital gwenina worldwide I can retire today. Let it be my brothers, my friends, my sisters, my family. Okay, biche byala byokola besides TV MC kola bintu by'abaana nze mbaire ebisiika Katonda adde abimpadde kati byensigaza by'abaana babanga batukuto olina awantu olina okugenda ewalala nga tumaliriza ali bulungi Queen of the Mic ali bulungi beautiful kaddemu Queen of the Mic ali bulungi beautiful kirinako obuzibu muntu wange atya abantu batandika obbagabira abantu omukwata nga mbuzi n'ogamba iyo nyitwala ku ttale baba omusajja waliwo yakoze oluyimba olupya gyokiwe live n'agamba naluwulidde Katsi ne Caroline Baka yabaddeko after 5 ne mubuuza taata nakola ki naye munnange emirimu Katonda gye yatuwa buli omu kati wali abali abagenda okunvuma bawali abali abagenda okunsimba kati ate nadda ku buli omu
buli omu akola omumwa gwe Katonda kyeyagumuwa n'obwongo bwe Katonda bwe yamuwa. Fille wakulaba ne Kyemulinda Mc.Kats tebimunyiza ebintu ebyo. Okundaba naye nga ki? Nga muzunga buli wamu mugenzi mbala kiwa. Kyengezaako okubuuza kibuuze nga bw'oyagala okibuuza. Tokikuba bbali. Fille. Oli maama Abi. Waawaka. Bw'andaba ne Carol nga tukola naye ayina obuzibu. Era ntula ne mugamba leero tugenda kukola kukasa. Carol MC. Atuwaka n'amulaba. Mwe mulooza abantu balalu. Mwaba nze media kisinza okumufuulinga mulooza abantu balala. Mbwe omuntu talaba posters, talaba mu interview. Oza Fille amatu gaziba oba amaaso talaba. We came to an agreement. Carol is my friend and is in the business. And to me, honestly speaking, I'd missed a female energy version of me. I've mentored so many boy MCs. Nina lisa muntu aina vibe ya female. Aina vibe eyo. Yeah? Ningamba omanyi, I can work with you. Muje mwajja stories amwe oba mwali mwagala Fille anobe oba mwali mwagala agende ebyo nabibalekedda. Yakomyewo yali yalagawa. Baba nga tusiibula akalowoozi ki akasembayo nga tusiibula baba ki ekiddako project tulinayo singles ezijja Fille oba kitambulidde? Ayina ne single Sweet Love musooke mukwate ezo. Okay.